Omusasi waffe watuukidde ku mwalo gw'e Katosi ng'abamu ku bavubi amaato bagapaakinze olw'ebbula ly'ebyennyanja ng'ate amafuta ga bbeeyi. Era abamu ku bavubi omusasi waffe baayogeddeko nabo balaajanidde gavumenti okukola ekisoboka okulaba ng'amafuta gakendeera ku bbeeyi gye galimu kubanga ge bakozesa mu kuvuba ssaako n'okubeezaawo famire. Nina bakama bange ab'ebinaala nange mwenkola bagenda bagula domola y'amafuta ya mitwalo 14 n'avugamu abantu basatu gye mitwalo 3 ku 14 egyo alina famire nange akolamu esayi kati mu byokupanga ekinaala yakupangamu ebintu nina famire nayimba ku lukalu nti bannange kalungi bank ekinaala kigenda oyo naye alina famire ne ku mitwalo egyo 3 ataddemu emitwalo 14 ku mitwalo egyo 3 amazima mbuli agenda gitemaatema atya. Omuvubi talina muwendo gw'amafuta gw'alina kukozesa nti gumala. Eryato tuvuba okuva ku mwalo w'ovubira okutuuka gy'ogenda okutega kitone nnyo oyinza okunywa liita 2. Eddo omuntu yagendanga mu mazzi n'avuba ng'akozesa amafuta matono naye nga ebyennyanja ng'aleeta bingi. Kati essaawa zino omuntu anywa liita 2 n'agenda n'avuba alina obutimba n'eryato n'aleeta empuuta 2 ku liita 2. Atuuseeko mugamu ku masundiro g'amafuta okulaba embeera era abamu ku baddukanya omulimu guno basabye entalo mu mawanga g'Abawalabu okugwawo kuba ze ziviiriddeko ebbeeyi y'amafuta okulinya nti era baddereeva bayomba olw'okulinya kw'amafuta buli lukya. Obuzibu bwe tusanze nti amafuta ga petroli galinnya ku bbeeyi, galinnya ku sipiidi eya waggulu ennyo. Kati newesanga nti oli wano ku pampu owa boda najjo oba ow'emmotoka n'akubuza liita ya mmeka nti 65 ate nga yagirese oba ku 5-4 neewunya oluusi n'agamba sigenda kugula kanzireyo. Kubanga batugamba nti amafuta geeyongedde lwa nsonga y'olutalo luli eyo mu nsi z'ebweru. Tusabe Mukama atuyambe entalo zikomekerezebwe naffe embeera esobole ottereera. Abamu ku baddereeva b'ebidduka ku luguudo lw'e Katosi okuli aba boodabooda bategeezezza bwe bati. Amafuta go gabuze ate ekitundu nga Katosi nakyo kisirise nnyo ng'omwalo lwa nsonga nti amafuta ge gatambuza emirimu egigenda maaso ku nnyanja ate Katosi ayimiriddewo ku byennyanja. No, amafuta kye kisumuzo kya buli kintu kubanga omuntu akutuukako ng'alina omuntu we ayagala buyambi. Toyinza nga muli oli oyagala omuyamba naye ng'ate amafuta tolina. Ate amafuta oyinza okuba wano kakati ng'ogenda emukono. Awo petrol station zonna n'osanga nga teziriko ki tezirina mafuta. Embeera y'amafuta etunyigiriza nnyo kuba olw'ensonga ne bakasitoma tebakyusamu ssente ze baali batuwa emabega. Essaawa zino omuntu gwali otwala ku 2,000 kati sanya olugendo lw'olina omutwala mu mwezi 2 luba lumpi nnyo ate ekyatakkiriza. Abakulira amalwaliro mu kitundu kino okuli Cape Medical Center saako ne Rona Hospital bannyonnyodde engeri amafuta gye gakosezzaamu ebyobulamu mu kitundu ti abalwadde abasinga bagenda kufiira mu byalo. Olumu amasannyalaze gavaako nga tulina okugula amafuta okulaninga machines ezimu naye weesanga ebbula ly'amafuta awamu n'ebbeeyi yalyo okulinnya tuba tusobola kugula amafuta gamala okulaninga machines zaffe. Embeera eno y'amafuta okwekalama etukozesezza nnyo mu mbeera n'ebyobulamu. Ambulance ddala ninaanye wano terina mafuta tufuna abalwadde nga bakwongerayo bulijjo omulwadde asasula emitwalo 10 tubongerayo okutwala emulago kakati amafuta gaabuze kitegeeza nti okutwala omulwadde emulago kyetaaga emitwalo 15 ku 2 ate omulwadde zatajja kusobola. Tulina abantu baffe abafuna eddagala lya mukenenya. Abantu bano tukimanyi bulungi eddagala lino lya bwereere era ne wano saaviseeyo weeri naye weekanga ng'omuntu olunaku lutuuka olw'okufuna eddagala lye n'abakubira essimu n'agamba musawo sigenda kusobola kujja anti ava ku bizinga ate ng'entambula yawantu ya ssente ziri waggulu nnyo. David Musika Lyankolo yakusakidde guli eno Crowd TV.